Omuliro guzzeemu okukwata ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero lya Iganga High School mu bbanga lya mwezi gumu gwokka okuva ogwasooka lwe ggwayo ebintu by'abayizi gukutte essaawa 11 ng'obudde bukya era ebintu by'abayizi abasiniya ey'okusatu ne bitokomoka. Omusasi waffe watuukiddeyo nga poliisi ezikiza omuliro erwanagana nagwo naye ng'ebisinga bibadde bifuuse muyonga. Ssentebe w'olukiiko olw'abazadde n'abasomesa Abeka Walubi ne sipiika wa Iganga Municipal Council Musa Sengooba be bamu ku badduukiridde essomero lino era nga bennyamidde olw'omuliro okuddamu okukwata ekisulo. Era ruumu yetwatamu abaana betwansfalinga okuva ere eyayakulule abaana betwayiza mu ruumu eno era the same room negemye. Aye ekitukubye nako nti abaana balala abo abaali mu ddoomu ere era n'abalala abo omuliro. Bati again era ebintu by'abaana byononeike abazaire byali bakagula emifaliso egyali gyakabagulirwa n'ebitanda ebyali byakalongoosebwa. Akulira ebyensoma ku ssomero lino Elliot Tigawala omuliro agwesigamiza ku nkayana z'ettaka. I do believe that there are issues attached to outside the community. You well know what has happened with the Freedom Square, claiming that the school is encroaching on their land. I think connected to these fires in one way or the other. Bo abazadde abakedde ku ssomero okulaba embeera abaana baabwe mwe bali basoose kugaanibwa kuyingira era nga beemulugunyizza olw'essomero obutakola kimala okuzuula ekivaako omuliro. Omubaka omukyalo wa Iganga Sauda Kawuma asaasidde abayizi n'ategeeza nga bw'agenda okwekubira enduulu mu woofiisi ya Ssaabaminisita bayambibwe. Kubanga lyayo omwezi gule ddoomu ey'abasomi abasiniya tebeera ate era kabiri ddoomu ndala eno neyizeemu okuya. Ebibuuzo tulina bingi twali tuwandiise ebbaluwa ewa Prime Minister okutugemerako era tulijja kwongera okukolenga kubanga babeere bakaali kutwirira. Omwogezi wa poliisi mu East Busoga Diana Nandawula agambye nti batandise okunoonyereza ekiviiriddeko omuliro newankubadde ng'ogwasooka kyazuuka nti gwava ku masannyalaze. Guno omuliro gwakubiri mu ssomero lino mu bbanga lya mwezi gumu naye nga ku ssaawa eno ddala ekituufu ekyavuddeko omuliro tekinnamanyika wabula tewali muyizi alumiziddwa ebintu byabwe byo biyidde ne biggwawo. Ivan Wachibi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.